kuba muto kindala tujja zita ku hot tujja kutunuulira endala olunaku olw'ebbalaza twagala okuba toki mu nsonga ey'ekoligo eryabadde liteereddwawo ku ggwanga Uganda ssaako ne Tanzania ku nsonga eya Kasooli. Nili musima Moses Solomon Male mulimi ate era nga mulunzidde Lubowa Sava munnamawulire ate nga munoonyereza ssaako ne mukulu Bill Nketo ono ye Dean wa faculty ey'ebyenfuna oba ebya business ssaako ne management ku Victoria University. Nkyaliwo Dean wasaba mu dakiika 2 nkyayagala omalirize ensonga eyo engeri gye twatuuka waneeno ne implications eno bandi gyerina in line with the others zetubadde nazo the standoffs ezibadde mu business related Kenya and Uganda. Nsembezaayo nga nkugamba nti tutunuulire nnyo amaaso gaffe wa gye tulaga kubanga ebiseera ebisinga nakugamba nti wano mu Uganda buli wabeerawo akavuyo wabeerawo ate omulala yakabalamu omulyo baani eno tugitunuulidde nga baani nti ebadde zze ate amangu ago ne bagisitulako mangu kibeeranga kutegeka kuziika ate ne mugamba nti tetukyaziisa omuntu azuukidde. Bano abasajja oyinza okugenda okwekanga abantu abaddiringira wano mu kwagala okubeera nti buli kyanfuna kya ggwanga be bakitambuza be bakirinako omukono be bakiyingiza kwegamba nti be balina okufuna mu buli kimu kyonna. So ekyokukijjawo amangu tuleme kitwala for granted nti ojja kugenda okwesanga nga kubanga obukwakkulizo bwe bakuteereddewo ojja kugenda okulaba nti alina okuyisiza certificate ng'okugifuna mu bbanga gy'olina ogifuniramu. Ogenda kutambula n'akaggo okasimba okoowe ogenda okutuuka okumaliriza nga tokyasobola kutwala bintu bweru ng'olwo olina ate biguza muntu ate yabikutwalira yagenda abitundeyo. Nga bonna otunuulira wano nti abasuubuzi bangi abaali basobola okugenda e China ne basuubula ebintu. Nja kuwa example zino ez'enjawulo omuntu asobole otegeera obulungi kye twogerako. Bagendanga 10 ne baleeta container buli omu nga n'emu. Emisolo gye babateekangako batuuka ekiseera n'abeera nkakati abagendanga 10 nga buli omu adda na container emu. Kakati bagenda 10 bonna ne beefuutika mu container etya emu ne badda nayo ffe ne tulowooza ebyenfuna byaffe bikola ki bitambula. Ono Kasooli njagala okutegeeza bannayuganda tebagenda kuddamu kutunda kasooli. Tukomewo ku Kasooli ono Dean Lubowa Sava n'ebintu by'olaze simanyi ekituufu kye tulina kugamba counterfeits fake oba UNDS eriridde abakulu bano wabatuukiriddeko ku nsonga eno about the investigative piece about the same issue. Okujjako nti kakati waliwo enteekateeka eri mu kugenda mu maaso gye tulowooza nti eneekola bwe tunaba tugisimbyeko nti ekituleese ku luno ku mulundi guno okuyingira mu nsonga zino kwe kulaba nti buli abasajja bano babaddewo. Musumba Maleera mutunuulidde ng'ayogera nenga nti ono yali akootakoota mu Gaalumonde. Abo abasajja nga tobateereddeeko omuntu abakanulidde liiso lyankaliriza ng'enkoko ebika wali omusota tobasobola kubajjamu kintu ky'amagezi. Njagala okutegeeza bwe oyagala okutegeeza obunnanfuusi obuli mu ggwanga lino we businziira. Kera ku nkyo teekeyo ekikwekweto ogambe nti poliisi njagala, UNBS njagala, NDA njagala ne URA mbeetaaga ku boodi mwenna omulundi gumu tugende tufuuze abantu bano abatunda ebintu ebitatuukanye na mutindo. Bagenda kuyiika bonna omulundi gumu guti. Naye ng'ekibaleese okimanyi tebasanyukidde kino kyozze kola bazze kulya be bakwata gwe weebuuza ebintu byonna ebikwatibwa byokerwawo. Era lwaki bwe tuba tubikwata wano ng'amawulire weegali mu kubidistracting obijjawo tebagaleeta kubanga bino ebintu biyingira buyingizi. Kati embiranye eri wakati eri wamu UNBS egamba nti esooke ng'ekebera omutindo URA eryoke ejjengejjeko omusolo. Kakati URA ate yeega nti nze kansooke nziggyeko omusolo gwange balyoke bakebera omutindo. Kati awo omusuubuzi ayimiridde wakati yagamba nti bwe naamaliriza okuwa omusolo ate ne bakebera byendeese nga tebirina mutindo. Tulinawo akakiiko akaali kateekebwawo okusooka ng'okukebera omutindo gw'ebintu nga tebinaba kutuuka kujja wano waffe mu Uganda ako kaabulirawa malya ga nsimbi ge baateekawo. Kati omulimi ono omunaku nze gwe nkwatirwa ennaku nti ng'oggyeko kino kyayagala okutunda wabweru akitwale. Bino byagula okukozesa we wava obuzibu we wavulira ddala obuzibu nti eddagala mwamale lyagenda okugula okugenda okuteekera mu nkoko ze zirye limuweebwa nga liri cupu lyerisinga obungi naye ng'ate abalimi baffe olw'obwavu obubajjuddemu obungi obubafumbekeddemu tagenda kugula kintu kya mitwalo 3 nga waliwo ekyomunaana ekitundu ng'akiraba kikola kyekimu ajja kgenda bugenzi nakyo. Obukiiko bungi obuteekeddwawo okulwanyisa ebintu bino naye bw'obutuukako okulaba lwaki bulemereddwa akugamba nti tukoze kino na kino. For example ntunuulidde waliwo obuwerako nja kwogerako akamu kubakongezezzaako okukola nako aka Stop Counterfeit Products in Africa bagezezzaako okukola omulimu gwabwe naye akulaga nti tukwata ebintu
bwe tuba tetunnaba na kutuuka ku office zaffe ng'ate abasirikale beetoolodde dda ne babizaayo kakati enninga tulina giteeka ku baani bino ebitongole bino ebivunaanyizibwa ku mutindo kubanga omuntu waffe owa wano kati amaanyi galina kudda mu ngeri eno consumer ono akozesa ebintu bino bwe tulina okuddiza obuyinza bw'anaaba nga yalina kapasite esalawo nti sijja kugula ekyo kyonguza nga sinnaba kwetegereza mutindo gwakyo tujja kusobola okulaba kati eno bbaani egenda tukosa etya mu byenfuna byaffe awo ngenda okuddira ewa mukulu Bwiino bbaani eno oba ekkoligo eno likosa litya ebyenfuna n'abantu bano wamanga abalimi abalunzi abaliya oba abaconsuming ebintu bino saako n'abasuubuzi neyanziza omukisa guno ogwompadde okuba nti njogerako eri abantu okunyonyola ku nsonga zino zensuubira nti zasimbo nnyo ku ngeri ebintu gye bitambulamu kitunuulira nti abantu abasoba mu 7 ku 100 mu Uganda bettanira bya bulimi be bali mu nnimiro abakwasaganya ebyokulima kati okwo kwogatta abalala ababifunamu nga abatunda eddagala abatunda emmere mu woteeri okugatteko abasuubuzi abagenda bisomosa bifulume eggwanga so bbaani eno bwejja kiba kitegeeza nti eggwanga lifiiriddwa litya nti eggwanga lyonna gye buva bugenda ne gye budda enkulaakulana yaalyo mu kiseera zino gyetandise mulembe gwa globalization guno likulaakulana litunda wabweru ebintu byalyo era buli wabweru lw'olimu okutunda ekintu ng'oli ggwanga kitegeeza foreign reserve account yo mu Bank of Uganda yeyo dollar account mu central bank y'eggwanga eryo lyennyini kati ewaffe kye tuyita Bank of Uganda egenda kuba tekulaakulana obunene bw'eggwanga amaanyi ga economy gonna ogajajingira ku foreign reserve account kati bu foreign reserve account welibanga nafu yetoziira bweti kitegeeza nti toyina kyogenda kuzanyisa kulwanyisa dola eno kugiwa maanyi oba kuginafuyamu ebintu bye bisobola okuba nga byatunze eri kubanga bigula ebweru babisanga nti biri ate eggwanga lyonna lifunamu nga lirina favorable terms of trade. Favorable terms of trade zezitya nti buli lwentunda ebintu wabweru okusinga bwe ngula wabweru kitegeeza olwo lwenfunamu ennyo kubanga ndeeta dola foreign reserve account yange neeba y'amaanyi buli lweri be y'amaanyi kitegeeza buli shiringi lwefuna amaanyi olwo nzijjamuko dollars oba nzijjamuko dollars shiringi eyongeremu embavu nsobole okulaba nti balancing economy kitegeeza olwo central bank eri in charge of the economy kati ekyo buli lwe kirigaana kitegeeza waliwo obuzibu kati eno bbaani etukoze mwogedde ku aflatoxin aflatoxin olulimi luganye kusituka aflatoxin obutu obwo butuweeseza ekifaananyi kibi nnyo aflatoxin bw'omwogerako kitegeeza tekigenda kukwata kasooli yekka kitegeeza n'omulambuzi eyalize naye gye ŋŋenda bye nnaalyayo bikola amakulu kitegeeza ebintu byabwe UNBS erinamu obuzibu tebakola bulungi olaba sente z'ofiiriddwa ez'omulambuzi eyandifunye ekintu kitegeeza neyandiguzeyo ekintu ekirala oba nti egenda yeeyo minisitule yeeyo ey'ebyobulimi akakatale nako kafiiriddwa kati ng'eggwanga oluzinzeyo foreign reserve account esigala yetonziba mugala yeffe twabaki eggwanga eritakula ng'oggyeko corruption ali mu ggwanga ne waliwo n'ebyo ebirala ebitwaffectinga tutunulidde kasooli yekka bbaani bagitadde mu mawulire bantu batono nnyo bye bagenda okukifunamu n'eggwanga okutwaliza mu lifiiriddwa omulimi afiiriddwa kitegeeza olwo ow'amagi tagenda kutunda abagalina gagenda badibirira bwe gabadibirira kiba kitegeeza nti oba amatta bwe gabadibirira kiba kitegeeza nti gagenda kufuka ga layisi nnyo kubanga gasusse obungi wano gye tuyita excessive supply against demand entono oba kitegeera demand ntono ne supply y'amaanyi kiba kitegeeza abamujja kutuuka mugabe namagabe agamu mugatereke gavundire masa emiwendo gyesala buli miwendo egineesala jjukira oli akitunda essaawa yateekamu nnyo mu kuteekamu ennyo okusaawa eyo aba afiirwa okulindirira embeera lweneeterera gavumenti ejja kupromisinga wano edda walingawo ze bayitanga cooperative societies abamu tetwafuna mukisa zisanga nga naye bw'okisomako olaba amakulu agakirimu nti cooperative societies ziri zaali zijja kufunanga ebintu ebyo naddala ebisobola okuwangaala nga grains zino ng'emmwanyi ng'ezo
bisobole okuwangala nti abantu webafuniramu webabanga bafunyemu okwekanga bo zirina omuwendo oguli stable bwe zibateekamu buli kaseera omulimi naaba nga tagenda kufuna ku mbeera gyatuukako naye kati wano wekatale lwekeekangamu adda ku zero agenda okwefundiza okudda kigenda mutwalira emyaka ng'ebiri oluusi ekintu kimutwalidde emyaka 3 okuzimba okukituusa kweri eddaala naye buli lwanagamu kijja mutwala emyaka 2 okulaba olunaavaamu ng'obulimi bumutama gagamba ate kati kangezeeko ekirala naye ng'era ekonomi eyo yennyini ebyekango byefuna bikosa sectors eziwerako obutali bulimi bwokka oba obulimi bijja kosa kati obulibuzi buli Kasooli naye n'ab'omukyere bagenda kukosebwa ab'amata bagenda okukosebwa kati abanaabeera ku gudiikudde beba ffe baloko consumers mu ngeri emu oba endala naye gudiikudde gwe tuliko omusumba atunnyonnyodde tugenda kuba tuli ku butwa oluusi bwe tuliko kubanga ministry erina oluusi kyetakoze bulungi waliwo kye tuyita post harvest handling kakati post harvest handling eyo tebataddeeyo nnyo mulaka kulaba nti abantu batendekebwa oba baweebwa biki ebyokukola oba baweebwa amaterekero oba oluusi ojja kwesanga bunaanyibwa bwa gavumenti mulimu sectors ezimu non-government organizations wezize niziyambako nga ku byobulamu nezikwasizaako gavumenti naye wano tezinnavaayo nnyo kola kiryawo sijja zine kubanga si buvunanyizibwa bwabwe tuze tezisolooza musolo gavumenti yesolooza omusolo so omutemwa ogwa ministry ogwa agriculture ogugiweebwa gukola biki basobola okwongera amaterekero ago nga mulimu storage capacities ez'amaanyi ng'ebintu bikumibwa mu temperatures ezitegeerekeka nga ekitannafuluma kirina standard gye kigize naye abantu nabo beekanga nti tufunye kikutteyo katutwale kikuteyo katutwala oluusi olw'obutatendekebwa waliwo kye twandiise diversification sente zonna naaziyano nina gye ziri naaziteeka muki oba mu Kasooli oba mu muceere gwokka kati omuceere we gunaayiika naye oluusi singa oba yakwatako wano n'akwatako sente zonna nasanyimayira mu kintu kimu ojja kwesanga nti kirina amakulu ge kijja omukolera ng'omulimi nti ekimu bwe kinaagwa ajja kusigala ng'alina waabalizaako n'ekirala bwe kinaagwa niye okwo kwonna kutendekebwa entereka y'ebintu kutendekebwa kwetaagisa kati ne kijja nti n'ababimanyi abandi baddeko kye bakola kati ng'olabye Musumba Maleevi yannyonnyodde he's so well informed about some of these things naye abadde frustrated nti byonna bye yandyagadde okukola kati bameka abalinga ye kati ye bameka abali emabega abali ku ekyo so ne basigala mu kukolima obukolimi abantu obintu ebitakukoze bulungi naye nga obuzibu bulina we buva nzowooza omulaka gavumenti oluusi tetaddeeyo nnyo ku nsonga ez'essimba okulaba eyamba abantu nga bwe yandibayambye omuntu ayinza okwebuza kuba abasuubuzi bano balabanga it's an economic war oba trade war ekiyinza okubeera nga kigenda ku distorting the bilateral relations simanyi mwenga bannabyanfuna mukirabo ekyo nakyo tokijjaawo naye waliwo nze kyenjagala okukkiriza ti gwe kola buli kimu kimu kirina okukolebwa nga gwe ministry kati bakwekwase ku kirala ebintu bwe binaaba birina omutindo gwe biriko nga gwa nsi yonna akatale ke Kenya we kanaafa bajja bitwala ebungereza bw'ogendako ebungereza mwana wo takawunga k'amaganjo ojja kukasanga mu katale nga katunzi singa amaganjo naye yasigala ku Kenya yokka oba South Sudan yokka osanga ate teyandibaddewo myaka eyo gyonna gyabaddewo tubadde batwatulira amaganjo paka ku ssaawa eno akatale ako yakenonya sirubiza nti gavumenti yakamunoonyeza so tukoze tutya twerwanyeeko tutya singa abantu bano batendekebwa nti ekintu mulina kiteeka ku mutindo gwansi tebirina kubyabya bicupulinga musaava bwannyonnyodde buli kimu kicupuli kati ojja kwesanga nti ekifaananyi kibi tinegyonoogenda okubamatiza abantu okulaba nti waliwo kye batwala okuva mu ggwanga lyo so kirina okutwalira gavumenti obuvunaanyizibwa okulaba nti etendeka abantu okulaba nti ebuildinga trust y'akatale k'ensi yonna okulaba nti this is a one stop point olwa buli kyabulimi bwe nenyongerayo simanyi wakati akaseera kenina kamala waliwo basajja abangereza badda omu yalimu Irish jamuyita Adam Smith yatandika economics ne wabeerawo omulala David Ricardo najja naye improving a theory waliwo theory of comparative advantage ya David Ricardo theory of comparative advantage etunnyonnyola nti nze kanneenyigire mu kintu kyesigenda kumalako ssente nnyingi mu kukola ki okusinga ku bannange ofukife Uganda tulina enkize tetwetaaga kufukirira nnyo tetwetaaga okutuuka kwanika era tusobola okwanika ati tulina nnyo kye tutaddemu ebintu byaffe so ne weekanga nti bw'ogerageranya ku mawanga amalala ffe tetulina kuteekamu ssente nnyingi
so naye teri ajja tubulira ku kintu ekyo kyo balaba batubulira ebyokola tebajja bitubulira abo abatonde batugambyeko abeesuumuusa nga baagala abalala bo basigale nga bali bubi nga bo bano bali bulungi kati ojja kugenda okulaba ekyo tekiyambye eggwanga kusituka ng'eggwanga lyonna so ne beerabira nti singa buli omwana asituka n'aba nga alina kyasobola okukola kigenda kuba kitya nti gwe bono savings zo bwe zinaawera mu banka ne savings za musumba mali bwe zinaawera ne savings za sava bwe zinaawera mu banka kitegeeza economy egenda kuba efunye embavu kubanga sente abalala ze basobola okwewola ate okuteeka mu bintu ebirala zigenda kweyongera ekyo kiba kitegeeza nti ne gavumenti buli abantu baba neeyongera okufuna sente efunyeewo okujja emisolo kitegeeza enguudo tezigenda gitawana kitegeeza amafuta ne bwe binaabeerawo nti waliwo akakundi ko ke kaba kayitamu kitegeeza teweeyambye nga gavumenti kulaba nti taxable base ogyongeza era ojja kwesanga ogenze mu bu OTT gyonyonyeza emisolo naye nga amakubo amalambulukufu agaliwo sente ezigenda okwereeta zokka ogaleseewo abalimi 7 ku buli 100 bwe batendeka ekyokukola olabe bwe bavaayo bano bankoko bano baki ojja kulaba bafunye amaanyi ekonomi ye efunye amaanyi mu butuufu nga ne bw'onootuuka kuyoola bisero ddala oyoola nabo n'obakola ki n'obalekerawo naye buli lw'onoobalekera nga buli omu oyagala omutoolerengako then awo bolesa oba toyambye eggwanga jakuddewo ku import versus export substitution awo nawo kintu kikulu nnyo musumba tugende maaso ku conversation eri where we went wrong ku nsonga eno yennyini eya Kasooli. Go ahead. Agriculture oba ebyobulimi n'obulunzi ye sector eyimirizaawo bannayuganda naye ate gavumenti egifuddeeko bwe nagezaako okulobinga ne ttiimu yange tulabe nga gavumenti ekola intervention n'okutuusa kati tetulina kye twali tuggyeeyo kiki ekiri mu kufulumya Kasooli nga nti mu aflatoxins ensigo eno bw'ogikwata n'ogiteeka mu ttaka oba bagiyisiza mu ddagala lya nsansa oba ki ekyo si kyekikulu ekikulu nti ejja kumulisa Kasooli era esse Kasooli oyo tajja kuleeta ddagala lya nsansa wabula ajja kuba Kasooli kati Kasooli ayonoonekerawa bamanyi okumufuuyira eddagala n'akala kati bw'akala ne balyoka bamuteeka akyali muto asizza tanatuuka kala bamufuuyira eddagala oluwotoka n'akala ne bapakira ne bateeka katale waliwo okumukungula nga tannakala bamwanikako katono ne bamuteeka katale era ffe nga bamanyi omugula olumako ogenda okuwulira akyali mubisibise kitegeeza nti moisture content ekyali waggulu Kasooli eyo kasita omupaakinga nga moisture content ye eri waggulu oba oyagala oba toyagala aflatoxin ekyokubiri enkuba egenda n'etonnya Kasooli n'awuguka mu nnimiro kati omulimi olwokuba bambi yateekamu sente nnyingi tayagala kufiirwa naye n'amukungula era ogenda omulaba azzeeko brown azeemu green oluusi waliwo n'obuuka buno obumulirako mu nnimiro ng'agudde buli we kalya ne katandika kasita ensigo etandika okwatikako green ng'atandika aflatoxin kati bano abamukungula yenna bamugira ate bwe baba bakuba waliwo obuwumba buno obumukuba bumujje ku bikongoliro bukuba n'ebikongoliro n'ebibeeramu era ogenda okukebera bwoti Kasooli yenna ng'afumukamu obuntu buno butwa bino bikongoliro buno bukuta naye nga tetulina kyakukola era ffe ku kyuma ekyaffe kikola emmere enko okutufuba okulaba nti bye tukola ki tubijjamu naye nga tebimalikamu kati bano abagula Kasooli owokulya okuba obuwunga bamanyi omuteekaawo ne bamala omwozaako ne bamulonda mpeke ku mpeke owa aflatoxin ne bamugjamu kwega ne bamugradinga ne bagala katono gwe tugenda okuba akawunga ekiddako musumba bannansi bali safe ekyamazima kiri nti I cry for my beloved country kubanga cereals zetulya ezisinga obungi Kasooli binyeebwa biki aflatoxin gwe tulya era Kenya ebadde entuufu that was long overdue okimanyi nti abagwira abajja kuno tebalya nkoko za wano kuba bamanyi ziri aflatoxins enkoko za South Africa zitundibwa wano enkoko ze Brazil zitundibwa wano ate nga zitunda at a very cheap price Brazil etunda etya wano enkoko South Africa etunda etya wano enkoko nga tena ffe tulina kati supermarkets eziguza abagwira tezisala nkoko zaffe wano so nga ate naffe tulunda
tunula nti abagwira abalina wana amafaamu kababeere banna Kenya ate mwattu emmere yaabwe bagijje Kenya ne bagireeta wano. Abazungu baleeta byabwe biva Bulaaya, Netherlands, Turkey, Abachina nabo baleeta byabwe n'Abayindi n'Abapakistan. Buli alunda wano ebyaffe wano tabikozesa kuba amanyi nti bwagula ku market agula butwa. So intervention ya government bwetebeerawo kitegeeza nti government ya Uganda omuntu gwesingira ddala obutayagala ye munna Uganda abeere bulungi. Government ya Uganda ekulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni omuntu gwesinga obutayagala kubeera bulungi ye munna Uganda wakiri omugwira abeera obulungi. Kyova olaba ebigenda okukola ku bannayuganda ebibakakasa tebabifaako. Singa ebbaluwa zino ze nawandikira minisita singa intervene ndowooza singa tuli wano eno ye n'empandiika endala zonna ziri received. Oziraba sibo sigamba nti ziri received stamps oziraba okiraba ziri received eno 16 July 2012 zizo baluwa zina eno nagiwandikira minister agriculture eno yino ziri received twasayininga timu yange eno yino eno nagiwandikira program manager Kusip tusaba intervention yiyo eno nengiwandikira olaba stamps ne president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ne mwako copy and he received ate kati kasta amateeka ga delivery kasitoteka mu box ye oba ku office bwafunira amabaluwa oba lituse n'ekyo sobola gamba nti yatuuka nga ne advisor we gwe bayita Minister of Economic Policy and Monitoring naye namuwaako yateeka okuba mukenkufu okuba nti asobola okutegeeza president omanyi nti bwe tutakola ku aflatoxin tujja kufiirwa akatale k'ebweru ate abantu baffe bajja kuba balwadde kubanga aflatoxin Kenya byeganye okuyingira ewaabwe tebikosa bukosa neno yino nkugambye ndi bwe twategeka semina ku $2.5 semina nzize zijukira zaali 3 $2.5 accountability yalema nze bampangako $10,000 buli semina okwogera ate nali mu semina 2 ate nafuna $2,000 ku $2.5 kyokka nga nze brain kuba nze natandika ekintu naye ba technocrats baba government because obaleetera problem obo bawadde kulya nga bakola gundi bako processing ampapula kati zino sente tuzirya ensonga eno watandika ogipushinga way back in 2011 technocrats bone balabawo okufuna kivola bwe ngamba tetulina government siba mukyamu ffe ng'abalunzi tetulina ministry ya agriculture ffe ng'abalunzi n'abalimi siba mukyamu abalimi omanyi kikigenda obakosa as long as Kasooli waffe tayingira Kenya tayingira Burundi enkoko already ziriko ban kitegeeza wano bifloatinga bwe bifloatinga wano prices zikka kitegeeza ti omulimi eyalima Kasooli ng'asuubira okufuna siringi 8 ajja ku ending up nga bamuwa siringi 2 oba 3 ng'avaamu 2016-17 Kasooli yagula siringi 15 yes. abalimi ne bafiirwa nenga problem era yeeyo sigamba nti producinga bingi Kenya ze esibamu netamu kagabega na mawanga abagakola kyaga fe tunatunda dye bweru nga tufumya substandard conditions ze batuwadde okutunda Kenya. Yes, speak about the conditions. Ne bagamba nti Kasooli ate ko kubanga alina 10% of 10 in every billion banyabo bakisetize 10 in every billion. Okay, tongere ku restrictions ezateredwa bokulizo zateredwawo okulabanga banene lifting we tugenda okweyongera we tujokoma kumulamu gune nawo so okuita ku text messages obaka bwatusera nja kufuna your thoughts on this matter okwongera okubroadeninga the subject katukomewo tovaawo okuyimirizaawo economies okusingira ddala eza Africa ne mu ggwanga Uganda kyekisingira ddala abantu abasinga beesigama nnyo ku bulimi okulaba nga bayimirizaawo amaka gaabwe abamu bali ku president kyatera nnyo okuyita nti ekyokukola nga bw'olya byalima byalya era azenga akubiriza nnyo abalimi okwesa subsistence farming. Ekibuuzo no debate eno eyinza okubeera nga ejja kugazirira ddala otuukira ddala sabiti eziwerera ddala mu programu esebiri okwongera okutegeera waddala ekituufu gavumenti ekoze ekimala oba yesuliddeyo obwannaggamba
president aina bill ndoza yakagize omulundi gwakubiri ya GMOs baje bayita biotechnology. Yes, very good. Yakagize mirundi giringa ebi genetically modified. Very good. So kati mulundi ogwokusatu kijja kubeera eri ababaka ba parliament. I think the 11th parliament yeyinza okuyisa bill eyo kakase ddala kituufu kakati GMOs mu ggwanga Uganda zikkirizibwa. Ye president ali balamenye, so tujja kwenlaging that debate. So wakati mu kitundu kyo twaga tutegeere measures obwakwakuliza obwateekeddwawo eggwanga erya Kenya wakati w'amawanga abiri Uganda ne Tanzania abadde batwala kasooli gwe bagamba nti abadde tatuukagana na mutindo nga kigenda kukomekereza nga kitadde bannansi baabwe mu katyabaga ak'ebyobulamu. Musumba, your take on the measures z'ensuubira nze kireka zigenda kusiba bangi akawero balowooze nti ddala kituufu kigenda kugwa naye nga kigenda twala ebbanga. Njagala okusooka okutegeeza abatulaba nti bino si bya bufuzi. Kenya okugamba nti tetugiguza kasooli newera ate nevayo negamba nti okay tutwale neetwa condition si bya bufuzi. It's a reality nti kasooli waffe gwe tubadde tutunde Kenya alimu aflatoxin kuba naffe wano tukirabako. Omuntu ayinza okwebuuza why now? Nkugambye kize kibe bazze bakikola nga bagira ne batubuulirira ne tukyusaamu okwo. Katulina challenge endala nti ebirooli bive Kenya bive Sudaani biva mawanga agatwetodde ne bijja bireese miyembe bireese bino oba bireese byamaguzi birala naye ne bijja ne biyita mu Kampala ne bigendera ddala deep in the villages ne bijjayo kasooli ne bigula ku mulimi at a very cheap price. So nga twandibadde tugamba nti nedda kasooli ow'empeke tasaanidde kubeera exported. Kasooli tumale omuteekako value. President bulijja yimirira value addition. Abaana baffe tubatunda mu slavery bakola obuddu n'abamaze university. So nga take all these processing industries ne bakola omwo. Kakati kasooli bamutwala ffe tugamba nti nedda kasooli oyo yandibadde tatwalibwa nga mpeke. Batwala obuwunga batwala emmere ya nkoko naye batwala batya kasooli ne bazza kuno obuwunga ne batwala kasooli ne bazza kuno emmere y'ebisolo. Tulaba nti tubeera basiru. Nawe oyinza okugamba nti oli minisita nga gwokulembera basiru measures zino kubeera nga zigonjoola nsonga. Mpuliriza tekisoboka olw'ensonga okujjako nga tukyusizza enkola yaffe tetukyatema kasooli mubisi tetukyakubiramu bikongoliro tumwanika ku wakalu oba ku njazi oba ku mikeeka oba ku butimba oba ku biwempe nga tagenda mu ttaka ate nga tumwanika tumutereka mu byagi omutatonya mazzi tetufuuyira kasooli ddagala lisobola limukaza mangu naawo tukadde ne tukungula nga tetutunda kasooli mubisi. Waliwo omukwano gwe yankubidde n'aŋŋamba nti ewaabwe eruweero baba baagala okutunda emmwanyi abalimi nga ssente azaagala mangu. Kyakola azikungula mbisi bazisiba mu ki balina mwe bazisiba then ne ziddugala ne zifuuka black ne bazitunda naye ziba ziwewuka quality already oba ogicompromising. If Kenya doesn't want aflatoxin kitegeeza tetulina kutema kasooli mubisi. Ekyokubiri bwe tuba tutemye kasooli tulina omukazi agweremu ddala mwisi at least atuuke ku percentage etesobola kumuzaaza butwa buno aflatoxin. Ekyokusatu bwe tuba tumukuba ebikongoliro tubijjemu kuba ekikongoliro tekikalira ddala era bwe kisigalamu aflatoxin atandikira omwo n'abeera mold. Njagala mutegere aflatoxin alinga bwolaba omugaati nga gutandise okuwumba gukukula bwe gukukula ne gulyoka guleeta gundi oyo kati n'emmere y'ebisolo yennyini by the way gye tukola bw'ogikuba olw'okuba kasooli abeera mubisi n'ogitereka etandika okusika ebbugumu kuba kasooli oyo omubisi asika ebbugumu ene feed ng'erimu ebbugumu nga mubisi erimu moisture content yali above the ali recommended esika ebbugumu lizaala obukuku ne buzaala obutwa aflatoxin. Kakati percentage gye batugambye nti is it 1 oba 10 in a billion eri too high tetusobola gibitinga. What are we going to see? Kasooli ajja gendanga akome ku boda oba sikyo bonabona abaana bamuyise bamugambe nedda yo tajja genda then adde ku market yaffe ffe tumulye tulye obutwa. Ekyokubiri ensolo zaffe zirya obutwa. Ekyokusatu
bw'anaabeera tafuluma kitegeeza nti omulunzi agenda kufiirwa. Nze si buying into the notion nti wayinza okuba nga waliwo omuntu omu ye ayagala okutunda ebyabwe agenda okukwata ekyo, that may be, naye ate bwe tugenda ne notion eyo kitegeeza nti baani Kenya gye yataddewo erabika eri fictitious, so ng'ekituufu kiri nti it is a reality. Tubadde tubaguza kasooli ng'alimu aflatoxin. Kati okwekuba mu kifuba tukyuse government ekole intervention ze na recommending edda mu mwezi ri wane no mutaso kategere band zeze badde batusako n'okutuwoninga badde basawo stringent oba zino restrictions ezamanyi bweziti okukwatagana na kiro lya government kinzo okubeera nga waliwo kakati munakigwanyizi ayagala okubeera okwatumanyo omuntu asula mu South Sudan aliom, that's the fact. Kenya buchangejja okubaninga ebadde teka stringent measures bwezityo kakati babadde batulabula tebazukusa overnight fenga abali mu sector tubadde tukimanyi bazze batulabula era olumu ne babiwera ate ne bayita panya ate ne baddamu ne kuno ne bagamba no kati tubateekereko ddala restrictions stringent bw'oba oyagala okutunda wano kasooli ateeka okuba ng'ali bw'ati ate mpozi nga banaakozesa nguzi ne ba bribing balyoke batunde ya flat yakubanga musumba baba enguzi naye ekola oyogedde ku kyo okulaba nga ddala kituufu the quality omuntu woga nti buli muntu agenda ofulumya kasooli aleete details za warehouses how many people can afford that ani kakati Kenya yo tefuddeeyo oba muntu omu yasobola yo kyeyagala kwe kutaasa obulamu bw'abantu baayo kati Uganda kyeyandibadde ekola nti kakati tugende ku grassroot tuyigirize omulimi ekyokola kuba buli mulimi twagala afune tetwagala abantu bamu nga Salim Saleh abalala ba big players oba bapondo basimanyi baponye simanyi bano baani ba Mandela. To me, I'm not even talking about those. They are not an issue now. Issue erindi tufulumya kasooli nga alimu aflatoxins, yes. Tukoze tutya okumumalawo government sente weziri prioritizing agriculture tugende mu balimi tubayigirize kubanga naffe fe abalunzi b'enkoko okuba nti n'abatunzi b'emmere y'enkoko wano okuba nti kati tulina competition eva mu badaaki mu batake ng'ate bannayuganda bakiregera nti bano babadde batuguza emmere tte enkoko zaffe kati bagula pellet bwejja wano ng'evudde Netherlands oba evudde Take oba evudde China oba Buyindi baba tebeetaga kasooli wa wano soya wa wano tebeetaga mukene wa wano tebeetaga busonko bwa wano tebalina kye beetaaga wano kati omulimi alima kasooli alima soya alima sunflower oba omutaddewa. So we need to deal with the challenge, otherwise lwaki enkoko zive Brazil nezijja wano tebaagala kulya za wano kuba zirimu aflatoxins. Safeguarding, is it beyond safeguarding? Kenya kyetugamba minister owa agriculture that side, is it beyond safeguarding for wano mu Uganda tuzokuba tukiraba bulala oba bonga bali batuufu? Bw'ogende Kenya mu kitundu kye bayita Balingo, Moi bwe yamanya nti abalimi baayo balima nnyo kasooli ye yabakolera enguudo era bw'otuuka ku nguudo ezo ezisinga obungi obasanga baanikako muwogo ne kasooli. Weebuuze lwaki wano Uganda ebintu bye yasangawo ebyali ebyobuvunaanyizibwa kubanga mu biseera nga cooperative unions wano zikyakola tetwasanganga nnyo bizibu bino bwe biti tebyaliwo nti omulimi yalimanga kasooli we oba ebintu bye byonna byalimye n'abitwala bali ne babikebera omutindo bw'aba abadde ayagala ssente nga bukyali nga bazimuwa in advance. Kati time ey'okukungula entuufu bw'etuuka najja bo aba cooperative ne bakungula ebintu ebyo ne babitwala ne babitereka ezo zonna baazisaanyaawo n'eyakasembayo okugenda ebadde mbaale Bugishu Bugisu eyo baagisasulira obuwumbi 6 ku musajja yali agyesimbyemu gigwanirira esigale nga weeri n'akivaamu bulungi mubaka wa parliament Mulamba yabadde function yagivaako era ne bw'ogimubuuza kakati atunula eri tayagala nakuddamu biwulize ebyo eyo yagenda. Kati bw'okomawo essaawa ya leero kyekirese confusion wano okubeera nti omulimi wa wano tasobola kubeera nga aweebwa ekyo kyasaanidde okuweebwa. Waliwo ebintu bibiri ebiconfusinga. President yennyini yagenda n'aleeta NADS wano n'egaana okukola n'agikwata n'agizza mu magye. Bw'agizza mu magye kibeera kiswaza ate okulaga ekintu kyakutte nga bakitaddemu ssente bakiyisizaako budget nnene ate gwe omulimi Ssekinnoomu osigale ng'eno okola bulungi nnyo nga NADS eno bo gye batwalirako ssente nnyingi ennyo okutalina accountability nti egaanye okukola.
gwe baba balina okufeebya tebalina kuwa kituufu kyolina kuba nakyo balage nti kiri kikola nnyo naye nga bali mu kugaba obukoko 100 ng'omusumba bwagambye ku bantu 10 oba okitegeera ne babagabira obwo obukoko ne bagendera awo kakati bw'otunuulira ekibiina ekyokubiri era ekizzeewo okufeebya ebyobulimi mu ggwanga ng'abantu bakirabanga ekikola ennyo kumbe tekikola operation wealth creation eyo nayo esse ebyobulimi bw'eggwanga ddala watali kusaaga mbadde mmanyi ate president ali ku mission yakubirongoosa ebiseeti mu ngeri etya kakati webanga eri mu birongoosa emazeewo bbanga ki omanyi budget gye bagiteekako sente ziri mu buwumbi na buwumbi naye yalibadde ekintu kye yalibadde esingira ddala okukola essaawa zino kubanga ensimbi ezo ze bayisa zirina kapasite esobola okuzimba amakolero ag'enjawulo mu buli district ne babeera nga at least baba nga bafiisiza cooperative unions ziri gundi zino zitandika okugula ebintu by'abantu abaali badde batwala Kasooli e Kenya omutunda tutwaliyo akawunga nga mali bwagamba naye tewaliiwo n'ekimu kye bakoze sente ezo mbuulira bannamagye be bazikwasiza noono simanyi abadde akola ku by'omusono gw'okubigulamu wano mu ggwanga gwe batutte okugenda okubeerayo Sylvia Wall abagenda kukola ki ekyokutereeza ku by'obulimi bw'eggwanga era balina experience kyekwataganyako ekyo ekintu ekifo ky'okukola emisomo egirina okubeera ku grassroot eri abalimi bennyini batuula mu workshops ne banywa bukyayi bwabwe ne bakuba diagraphs awo ne bamala ne batambula ne bagenda mu ebyobulimi bw'eggwanga bituuse wano na wano naye nga omulimi wa wansi talina kyategeera naddala ku bino mwamimala ebyali mu kunnyonnyola obutwa buno obuteekebwa mu mmere obuzibu obulala buvaawa bwe tumala okulima bafuuyidde ebintu byabwe balwaja n'okulaba nga akatale bamugamba ejjubba kaggwawo nga batandika kufuuyira waliwo mu parking wano gye bapakingiramu ebintu awo obutwa obusinga obungi we buyingirira mu mmere njagala okutegeeza abantu 78 ku 100 mu Uganda wano tuli emmere erimu obutwa ate nga tuli very ignorant about that gende emulago bammalwaliro agaliwo wano wonna okebere kakati kansa akyasinza okuba obw'amaanyi avaawa ku mmere gye tulya nosanga omuntu mbusimanyi alwadde kansa wakasinoma simanyi bikwata bitya naye ng'omuntu oyo akulaga tanywangako ku sigala tafumbisa ki naye ng'emmere eno gye tukozesa yokayoka nga yevuddeko obuzibu akawunga kano ketulya kati kali amanga ebintu ebiteekeddwa ku lukalala lw'ebintu ebireeta kokolo abantu gwe balya appendixes ezikutte abantu enkya n'eggulu ziva ku mmere eno gye batuwa mu parking yayo impakinga gye bagipakingamu kubanga abantu bawano tebalina busobozi oli akubiridde akawunga kawo mangu ayagala akalete katale bakatunde bakalye kubanga nzi sijja tunula nnyo eri saidi y'e Kenya wabula njagala okutunulira n'omuntu wa wansi wano ki ekyetaagisa okukolebwa let us give back the authority to the consumers omuntu ayinza okwebuza ddi ndiwasaba twebannamawe there is what we do beyond abantu ba consumers producers abamu basobola n'okukola what is the source ey'ebintu binene the counterfeits the fake more so the agricultural products kati nate weewuunya oyinza okwekanga abantu abasinga luli olukongolo baali balutadde nnyo ku container village awo simanyi ti wewava gundi wewava biki bino njagala okutegeeza waliwo akabondo k'abasajja bali mu kibuga Kampala abasinza okutambuza ebintu bino ebiri fake n'okubeera ng'omutindo gufiiridde ddala ogw'ebintu ebikozesebwa kuba nze ndaba wewava obuzibu ne bulyoka bwambuka okutuuka eno waggulu bakeera ku makya abayindi bano abakyayina abo balaba bajja wano ya atya nnyo okusazaamu layisinsi ye kati kyakola bw'aleeta ekintu kyaleese kyonna bwe kiba tekinnaba kuggwako expiry date yakyo yakyejjako nga bukyali oba yaleeta container 40 feet ng'agitaddemu obukadde bwe 2 agitunda ku miliyoni meka 2 oba emitwalo 8 bagijjewo egende baleme mukwata kumuggyako layisinsi abaana baffe nga babigula nga batula mu warehouse ebyo kakati byolaba ebiriwo essaawa zino nga basangulako date ziri bino byenkugamba I have the proof I can even take you to the places where they are ne bajjako date ne babatizaako empya with thinner gwe banaazaako n'azijjako ne bassaako empya ne bakomyawo katale to add on to your point nabe nasanga mu supermarket yemu actually simanyi park eyo eri wano downtown abaana nembabuzi bali mu taxi and I had the conversation gaga ero tukoye nnyo we've been like badde basangula gundi supermarket nene nyaawo ne mu enane actually branches sijja kubalimba nkwatibwe ennaku buli lwentunudde abantu baffe nga mbala bagenda okugula ebintu ebyokulya n'obasasira nga tobamala naye ng'ate bino biva ku authorities ezirina okubeerawo ebitongole bino wammanga bizuukuke minisita wa agriculture ave mu kugoba enzige
nga bwawa security ey'amaanyi ennyo abasajja bano abali mu kulima omuceere mu Lwera. Tugambye zirina mu Kenya kati zijja. Okitegera bano abasajja abali mu kulima omuceere mu Lwera amaanyi agakwata agazze ku mulimi ono wa wansi. Bano be batulimira emmere president ave mu by'okuba kudaalira mu simanyi mulima bwe mulya nedda. Eggwanga lyaffe lisaanawo. Nze nasomera ku mwanyiza jjajja wange n'essaawa ya leero sikyasobola okusomeseza mutabani wange ku mwanyiza jjajja wange. Ezo zaggwawo dda. Kiki kye tugenda okukola ng'abasajja abaali balima kakati bw'otunuulira Musumba Male essaawa zino alwana okulaba nga kati ono kye banaavamu bajja kumulaba nti ono yaliko obuzibu nti bamuteeketeekeko emisolo simanyi oba tolunda enkoko ogula bino tosasula misolo oyo nga bamugoba mu bizinensi ng'avaawo tebajja kungoba basigalawo bwekiba ekyo nga kyekijja okubaawo tebajja kungoba anayagala okungoba yajja okugenda sooka owulirize azinonga azinyimiriddewo ku lw'omuntu owa wansi omulimi Museveni agamba alwanira omuntu wa wansi tamulwanira. Baganda bagamba balwanira omuntu wa wansi tebamulwanirira. Minisita bonna bakadaga bonna bagamba tibalwanira omuntu wa wansi tebamulwanirira. Abamulwanirira tuli abalwanira omuntu wa wansi tuli balala nnyo. Moses Solomon Male obana baagala kunzijjawo bo be bajja okugenda. Ekyo kyogera kati njogera nga nabbi. Lindako wuliriza njogera nga nabbi. Ayena Ayagala nja kunga banna Uganda. Nina obusobozi obubakunga. Bino byonna ebitwe bibeera mu government bitabako kye bitukolera. Bitugasa ki? Okulya buli sente ne bateeka sente ne bateeka zi conferences simanyi seminars mu hoteli ne beewa sente ne bakola zi budget ezo ne baziriramu ne batukozesa bukozesa okufuna sente. Yet the common man tafunamu kati iyo bataddeyo kulindako Musongo 2011 singa bakola kye nabagamba we wouldn't be here. Singa bakola ku aflatoxins singa bakola ku adulteration tetwandibadde wano bweyakira bataddeko bino kati omulimi alima kasooli gwabadde atunda esiringi 600 batuko omugamba nti siringi 3 batalina gyalaga ate njagala okutegeeza conditions ze batutaddeko kasooli waffe tasobola kuyita ne bwokola otya. That is the truth. Kubanga embango gambye nti kasooli ono bw'oba omutunulidde ng'omusajja amufuuyidde bufuuyizi ddagala lya nsanza n'amuleeta tumutunde ku katale bali mu mutunda osuubira nti ono asobola okupasinga percentage gye beetaaga okuyitirako tasobola. Omwami ono abadde asomesa ebintu ntunudde wano jasida kikabudakika zatudde wano nga ndaba ankubira ekifaananyi okuddayo lwaki ekonomi yaffe egudde naye n'obuuza lwaki tebaleeta abantu nga bano abalina obuvunaanyizibwa oba bategera kye bakola ne babateeka mu bifo ebyo balina okutulamu okusinga okuleeta abaana babajjajja abo basinga baabwe ne babateekawo olw'okwagala okwesanyusa nga bazeeyo wabwe balina kuleeta babe naye nga tebalina bye bakola. Okay, njaba mwenayo parting shot kakomewa economist mukulu omuntu ayinza okubuuza nti tuli balwadde era tolowooza nti tuli basanyufu bwe ntuulawo nti mulowooza nti obudde bumalira bwerere wamala sibeera mu muzannyo wano. Ngenda kuwa parting shot dakika zinja kwanzikuwa agriculture sector yeyina okubeera ng'emiriza eggwanga Uganda ne president kuli mukulembeze akikiriza ddala kituufu kye tulina okukola. Have we just forgotten oba waliwo ensonga endala ze tulina okubikula amaaso in regards to the backbone of this country okuyimirizaawo economy? Ensonga zino nze kyendowooza zimanyiddwa naye waliwo kyewandiise being intentional n'ogamba kino kyekirina okukolebwa kubanga kineerabiddemu figures katono naye mulimu ebitongole omutemu percentage to GDP nga ntono kati njakuwa nga health percentage to GDP erinakuwa 15% Abuja declaration naye health eringa ku 7 ku 8 kitegeeza kumpi percentage mukaga zonna tezigenda mu health kati na agriculture eri mu tuluba eryo percentage to GDP sijjukira bulungi 1.5 trillion mu budget eyo enegenda okugwako lindako but agriculture sector ku budget batwako 1.5 doza trillion kyokanga parliament ejjuddemu bobeewa 1 trillion kati ekyo kiba kitegeeza abantu just bitaano bode bafuna 1 trillion obulina okukolebwa bingi tebikolebwa nayogedde ku kyokutendeka abalimi tebatendekeddwa so ekyokukola sente ezandigenze okubayambako okunoonya obutale
okubayamba okukomyawo cooperative societies ezakolanga buffer stocks ziri tekikolebwa kati savings ze bagize tebabatendese nga balina kukozesa ssente kwegamba n'ogenda okulaba nti tewali kiri intention buli omu akola mulimu kwejjako kyalina kukola naye singa buli kimu kikolebwa nga bwe tulina okukola percentage tu GDP eyeetaagisa n'omanya eno ye backbone 7 ku buli 100 abantu b'eggwanga bali wano so wano wenina okufiira amasanyalaze gazze tugagize bulungi buli omu asobola okugafordinga so value addition yawo nekola ki ejja buli omu ng'alina kakola asobola okugafordinga naawe anti singa basobola no musumba tuliziganye go ahead singa amasanyalaze ne bagasala ebbeeyi nga buli omu akola yonna percentage ezeeko zino sente ne zigenda kusasula subsidy eri tiawo umeme eyagala sente bwe ziti naye omulimi asobola kugira zino so guli omutemu ogula gye tuyita subsidy leka gavumenti ezisasule subsidy eyo egattewo ekituli mu bbanga ttono nnyo abalimi bajja kuba singa obulambulukufu we buli bajja kuba basobola okusasula ssente ezo nga gavumenti ezikomyawo yokka misolo nga zeekola zokka jjukira ebintu obitadde ku mutindo gwa nsi yonna buli omu abiyaayaanira enkoko ze batugambye ez'e Brazil eziva e South Africa eziva wa Egypt nizijja kitegeeza tebakyazaagala kubanga wano waliwo ebintu ebyomutono instead Egypt yegamba kati ekyenkoko tukiveeko waliwo eri mu East Africa abatusinga okukola ki nja kuwa ekyokuzabira kubanga ontadde mu byobulimi Egypt olaba party ya Nile gye controllingako Blue Nile of course bwe yeegattako Blue Nile has more water than the White Nile even in Uganda ekifudde Blue Nile olwokuba nti distance je traveling asinene White Nile amazzi mangi gali lost along the way so we tukira Egypt awo senawa nga amazzi gabaga kende kati awo gegatire katundu Blue Nile negongerako obungi Egypt exports more fish mu Africa than anyone nindi bijja mu Nile laba fe Victoria bamanya ganyanja gitulina laba is there anything intentional already one ekiriwo nti tulina obwagazi tuyambe tesobola nagenda ku benchmark ya Egypt Kenya wano olaba ka portion ka Victoria keeninako ekisiko exporting ebyennyanja kitegeeza waliwo ebintu ebinu best practices ze tusobola okulabirako ne tuzifuna ne tuzireeta wano abantu babasindise mu bidiba byonna ebyennyanja bibafaako obutale bubafaako tebabakiriza so kitegeeza value addition kijja bayinza okukola ku byennyanja value addition kyeyinza okukolebwa kasooli omutindo ne baguteekako aflatoxin ng'aweddemu ng'abantu tekugamba entereka yabyo nnungi ebyaja abantu balina bwe batereka so walina okubaawo omuzungu kyayita being intentional to backbone ino jagenda okulaba buli muntu ali empowered buli sector kalimu akali related to agriculture ogenda okulaba kubanga buli omu alina akakwate buli omu alina akakwate ku bulimi 7 ku 10 okay njakubuza kidire ekisembayo as we move forward mu financial year edako 2021-2022 oku boostinga the economy whatever stimulus package the fact is sitegera we byakoma ebyo that's the fact how can we privilege what to student tutya the agricultural sector as a backbone oku boosting our economy in the coming ekyo tukirinako control mu ngeri emu bate tukirinako so ekyo kyonna kigenda kusinzira pandemic ene tuyisiza etya ng'ogyeko ekyo kikulu nnyo nnyo pandemic yonna gyeri obutale bwevedde wano business z'abantu zevedde so stimulus package eyo ekisa kya mukama bwe kinaaba kiyambye ddala neevaayo neetuuka baani abagibetanga ne basooka batendekebwa ku bye balina okukola si kumala gasukira njukira minister omu yali minister nali nkyali bwoba mu secondary Gerard Sendawo yagamba you cannot throw money to poverty tuyina obwavu bwono obukuba bukubisente sooka otegeere ono omuntu akitegedde kyalina okukola sente meka ezifiiridde mu bintu ebyo bya stimulus so kyetaaga okutendekebwa okwenkizo mu bifo ebimu ebyetaagisa obutale bwe bufuniddwa kubanga buno obutale obwe Kenya abantu be bafunidde government egenda bakola government yonna kuteekawo mbeera eyamba ebintu by'ennugu ebyogamba bano tebalina kufuna zisubira birina okuvaawo so nekitunuulirwa nnyo so bu business obutono abantu ne balika ne ba thriving bateeka okuteekawo ko tax exemptions ku locals zensubira tax exemptions zijja kuyamba nnyo government yewe yefiirwemuko egambe nti abantu bano bayise mu buzibu katubeeko wetunyiganyamu emisolo gye ginaabagira kitegeeza bajja kuba bafunyeemukko ku mbavu ezibuilding capital waabwe to reinvest back. Alwade bampeza message those ones who love okufuna gundizo
about Victoria University muntu jajja mu business and managers okay briefly jabba details noza mu intake eddako okay briefly mu seconds yes okay kakati tuina intake tugenda kutandika 22 March faculty of business and management tuina courses BBA MBA tuina ezobulambuzi tourism and hospitality that's my faculty job faculty jenkulembera tulina banking and finance tuina international business ebyo byonna ebyekusaako naye waliyo ne faculties health sciences yeziri best skills lab is a nursing ndoza ziri wate imiwendo baina bursaries to pararia group ya the bursaries almost 60% of tuition centers ziri affordable waliyo the faculty of humanities and social sciences na obagirani ne faculty ya IT computer science ninga so byonaje biri so nga biri mu 2 March semester ya fuitani kana tugenda ku mwezi ogwo paka lunagwa paka mid April tusubira wetujopira ne waliyo ne intake ya August so intake you're still admitting and we are still admitting so buli omwe yandi agadde ajje afuna omukisa okujja okusoma kona faawo kumpi some of the best facilities ndoza mu gwanga lino obera mu kibinange environment eli conducive abagala online studies we were approved we are the first university to be approved okufuna online studies ezo so nakyo tukikolako so boyagala kusoma day evening online obera mu physical classes mulimu abamunga bo bagamba okujja ko nga ndino omusomesa sejojo nemikisa wigirisa wewa roza abadde bambuze ekibuuzo ekyo you just go straight olabe how you can actually get admitted or enrolled. Musumba, you're parting short. One to the leaders, best collected to the leaders. General Yoweri Kaguta Museveni. Mufunzo wecha. General Yoweri Kaguta Museveni rethink. Ogamba nti obulimi backbone. No appointing mu Ministry of Agriculture useless people. Okuba nti bebagenda okutambuza obulimi n'obulunzi bajjemu okyuse otuwa abantu abategeera obulumi bw'abalunzi n'abalimi tetusobola kubanga abalimi balima kasooli ninga bagenda mutunda 10 kuba tebalina katale ate nakatale ke babadde nako kafudde olwa aflatoxins tetusobola kubanga tulunda enkoko nga tetulina wa kutunda n'amagi tetusobola gatunda kubanga tebagakkiriza lwa aflatoxins gali contaminated ngate abagwira abajja wano n'abalambuzi tebasobola kulya nkoko zaffe tebasobola kulya magi gaffe balya ge South Africa balya bye Brazil ekirala tuyinza tutya Uganda okubeera dumping ground for feeds ngati wano tulina raw materials ezisinga n'obulungi tulongose omutino twagala banking twagala banka y'abalunzi twagala banka y'abalimi n'abalunzi twagala insurance y'abalimi n'abalunzi twagala subsidies obakandoza afunye kisemera ddala like you influence decisions actually myaka jembadde nawe ministry ya marozanya yandigwanidde mu next cabinet reshuffle njamulowozaako okay kubanga onaaliko is a useless junk tekati nkubulire talina kyatukoledde era numiddwa nabadde mmanyi nti kompisa agenda kuntuula wano yoyonoka ebibuzo byoke mulage ttaki naye onkoze bubi nnyo simanyi oba yakuwadde embuzi kubanga nabadde mmanyi nti singa minisita ajja netutuulagana naye wano ekisooka sempijja okuva ku balala has been my friend. Okay. Bwe yali mu parliament nga tanafuka minister nga ku agriculture sector committee era namuliranga ebizibu byaffe n'ebbaluwa zino zinnawandiika yaŋŋamba zituukira ku ye kuba ye yali akamulira naye afuuka atya minister neyeerabira etwayogera ne bamukubira amasimu tagakuwa omuntu g'osuubira asobola okukyusa ministry njamwogera tujja kudda ku mandi yes your parting shot Dean nina okunoonyereza kwenkoze okujjudde okwekennenya okw'ekika ekyawaggulu ku ngeri ebintu bino ebijjudde obutwa obulabe eri bannansi bye bagenda nga balya era nga enkolagana eno gye nafunyeemu kuba mujja kunsaasira kumpi ndinga munnamawulire omu atunulidde okufeffetta ebyo ebinyiga bannansi naye ng'ate abalala bannaffe be twasoma amawulire bangi bali mu kukola mawulire ga kubigula kyekyo kitukwasa ennaku naye katusaasirwe Katonda nti ajja tuyamba anja kwebaza omwami Alan Mulindwa owa Stop Counterfeit Products Africa nti ataddeyo omwoyo okulaba nga tulwanyisa ebintu bino kubanga kino tekinyiganze tekinyiga gwe weka atudde wano baali awo alaba maama wo jjajjawo sengaawo bonna bagenda kusigala nga bakosebwa mu mbeera eno naye tukwasize wamu nyongera okukubiriza ba consumer
mwabagula ebintu mu katale gwalina amaanyi agasobola okuyimirira era gwe wagira ebintu bino okusigalawo buli lwogenda okuba nga obigula tulekerawo bigula tujja kusobola okulwanisa omutindo gw'ebintu ebitatuukiridde mu ggwanga ne bino byonna bijja kuba bivaawo mba ye mukudindu wa savaya wato nebaziza ate nga nakusoka mu lutalo musomba nja kwebaza sijja kukaana ng'otudde wano wennyini olw'olutalo kyoliko kyendiko era kyoliko kyendiko kubanga nze gwolaba n'amasimu gendisiivinga agaŋŋamba obugambi nve ku bintu bino mangi tebajja kutta naye kyenjagala obategeeza kiri kimu bampita gano mazima Dean Lubowa Sava abamanyi obulungi bwensala obuguudo mba ndumaze ate manya kino bw'otya okufoofa mangu towanga Mukudindu wa Sava is an independent journalist actually akulira ekitongole ekyagano mazima kyo kyeta special investigative reports and features n'ensonga zonna ez'ebyamawulire mukulu Musumba Moses Solomon Male actually tujja kudda ku maane pano yaffe eri y'abannamawulire abasatu ababiri rather ajja kudda twongere okubroadeninga the subject GMOs saako n'ensonga eno yennyini saako n'omugenyi waffe mukulu Bill Nketo ye of course Dean wa faculty ya business and management Victoria University. Now this is my humble message nzikiriza nti ddala kituufu abakulembeze mukimanyi this is not just okwebuzabuza nakola kimukitegeera you understand and you know the fact nti ddala kituufu ebyobulimi ye backbone era mukikiriza ensimbi eziteekebwamu n'okwata ensimbi eza security not account trillions and trillions nga backbone eringa mu kyakutaano kyakuna it is really a shaming kinyiiza kikambuwaza ate kisanyusa I think you need to rethink if we need to prioritize and boost the economy nsuubira nti ebyenfuna tuno birowoozaako through agriculture ekyo mukirowoozeeko mu financial year eno gye tugendamu waddenga ey'obucupa nawe lekakulekansi sava